tusabire ab'ebyobufuzi babaire bamukuba enkya n'eggulu nze okumukubagiza nja kumugulira ennyonyi ya miliyoni 15. Uganda okwawukanako n'amawanga amalala aganyumunguseemu mu byobufuzi n'obukulembeze n'okutegeera kw'abakulembeze abakulembera amawanga ago nga ku mulirwano wano mu ggwanga erya Kenya. Munnabyabufuzi oba omuntu yenna eyeesobola okubeera n'ennyonyi ekyo kya bulijjo era tekikemmensa bakulu bali mu buyinza mmeeme ngambye mawanga gayina abakulembeze abanyumunguseemu mu ntegeera n'ebintu nga babiraba mu ndaba ey'entuufu. Olunaku olwaleero mu Uganda n'obeera n'ennyonyi ekyo kivve kya bulabe eri abakulu abali mu buyinza mu ggwanga Uganda. So nga Kenya twalaba akalulu kaayo nga bannabyabufuzi kumpi bonna abasinga nga bakanoonyezaako ne mu nnyonyi. Kakati nga bwe tuwulidde bannaddiini nti baagala kwekolamu mulimo kubeera nga bafunira Robert Kyagulanyi Ssentamu ennyonyi olw'ebyobufuzi ebijjudde omusaayi, obukyayi, okutta, oboolyawo oba anaawonaawonako. Weebuuzeemu, singa mu Uganda ennyonyi zaali zikkirizibwa ku bantu, Bobi Wine yandibadde alina ennyonyi mmeka? Kubanga tuwulidde mu diaspora e Bulaaya nga baagala omugulira ennyonyi. Ne wane waka we bagamba nti abayi tugisonde, golooza kitwala ki? Abantu bagisonda. Naye olw'okubeera nga obwongo bw'abatufuga bwasikattira myaka emikadde n'ebiriwo kati babiraba ng'ebikadde, ekyo kiyinza okubeera ekizibu okubeera nga kyakiivingibwa. Bingi bye nkuleetedde olunaku olwaleero, mbaanirizaako bassebo ne bannyabo, buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera, abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime ali emabega okubeera nga nkuweereza ebyo by'ogenda mu maaso n'okubeera ng'owulira ebibadde gy'otabadde mbikuŋŋaanya ne mbikuleetera osobole okubeera ng'obitegeera era obiggwennyalwe. Njagala kutandika bwe nti leero tulina amawulire mangi. Ngenda kusaba beerako bubeezi, malayo akatambi kano ogenda kutegeera kiki kyenkuterekedde oba kyenkuleetedde. Katutandike ne kano akatambi. Bannaddiini abamu muleme kusussa bintu. Ndowooza tusooke tulaba akatambi kano, ebintu ebimu muleme kubisussa. Magulu nnyondo, tuleete ennyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe. Singa Allah ampa chance nensinkana nesina bigambo bingi naye ngamba kimu nti nsaba Allah akulungamya eri obusiraamu kimmala. Ekisagadde ayifune ku banne abamulimbalimba. Ssaabasajja gw'akulira abasajja, nze nga tankulirangako. Ndi mukazi kyukyo mumanyi muddo guno gubeerako mukonzikonzi, ogwo muddo muzibu nnyo ku musana, ogubaako omusana ogubaako amajini wega toyinza guyitamu nga toli mu ssaati. Bamuyita cuucu walaga amaanyi ge. Magulu nnyondo, tuleete ennyondo tugikonaganye n'ennyondo eyo tulabe oba ataakaabe. Bamulimba, wallahi bamulimba Ssaabasajja, bamuyita Lukoma. Amakulu olukoma muti guli stubborn, gw'amaanyi mugumu. Era Abaganda bakizuula abatukulembera nti gwe mutego gw'okusobola okubeera ku toyi n'otagwayo. Ne busaako ennongo ogwayo. Nantawetwa amakulu nti is bendable. Wallahi nalabako abamu temwali na bazaale, bwe wali muzaale sigamba gwe Kabaka musajja wattu nga azze ku mazaalibwa ne bamuwa keeki ogisala n'emulema. Yali akutte n'omukono keeki ebeegonda, bambi yasala bw'ati omukono ne gulemererwa nga mulwadde ne dasaako ogwokubiri. Yalemerera okwogera n'awa Katikkiro oye n'atawetwa. Yalwala musajja wattu ebirogologo ne bamukweka. Buganda n'ebanja Ssaabasajja aliwanga yalwala.
era nze nina vidiyo gye nalaba kabaka emabega wali wallahi ng'omusajja anyirira ng'ayina ettama ne vidiyo kati ezifuluma kamera bazissaamu firuta bamukwatira wala tebaagala kuswaza Ssaabasajja eri Obuganda. Oyo Ssaabasajja wallahi muntu ngaffe yeetaaga okubuulira amazima bamubuzaabuza alinga ffe babuzaabuza mubuzeebuze. Waliwo abantu abamu aboogera n'ogamba singa basirise, kubanga singa asirika oyinza obutamanya nti tategeera, ne bw'ayasamya akamwa n'ayogera omanya nti bulijjo asirise kumba aterese busiru bwereere. Ebintu ebimu eby'Obwakabaka tugenda ne tugamba nti Obwakabaka bunyiizizza n'onyiigamu seconds nga ziizo, naye n'ojjukira n'ogamba nti nno bantu abo abatono ab'olubatu abali mu Bwakabaka be babutukyayisizza. Tekijjawo nti nno Obwakabaka bw'obwagala. Nga bw'onaagamba nti Uganda mbutuufu yantama, yantuuka, ne bwe muba mulaba omupiira ne bakuba Uganda ogamba kale singa tuwangudde. Omwoyo gw'okwagala eggwanga lyo, obuwangwa bwo, ekyo kiri munda mu ggwe. Bw'otunuulira omusajja ng'ono ataddeko enkoofiira bulungi entalabuuse ey'ekitiibwa, yeenaanisa ebizindaalo ku matu n'emizindaalo mu ngalo, naye ng'ayogera eby'ekisiru. Bano be basajja abatuleetera okugenda against enzikiriza ez'enjawulo. Si buli musiraamu nti afaanana ng'oyo, si buli musiraamu nti alowooza ng'oyo, era si buli mulokole nti alowooza ng'abalala be tuzze tuwulira aboogera eby'ekisiru. Omuntu ojja kujja omubuuze ye gwani, ojja kusanga embuzi ezimu nga tesobola na kunnyonnyola y'ani. Ajja kugambe yenze Amudan, yenze Kalimu, yenze Yusufu. Omubuuze Yusufu omanyi gye lyava, nga matama ntenvu, naye nga yeerabidde ye y'ani, ye yennyini teyeemanyi, naye ayimiridde mu bitabo ebyabaleeterwa, ayimiridde mu bintu ebyamusomesebwa. Nga leero abazungu batuleetera okusoma n'okuwandiika, tuli awo tubukuta bubukusi mu kusoma n'okuwandiika. Ebyamagezi babitulemesa obikola, ne tugenda tubukutira mu kusoma, ne tumala emyaka mu kusoma ng'eno tusiriwala. Leero omusajja ali mu Quran, ali mu kuvvoola ekitiibwa, naye ng'akimanyi ne Quran yennyini gy'asoma erambika, eyogera ku Bakabaka. Bakabaka lowooza baali ludda, baali mu ggulu. Eyogera ku Bakabaka, naye ayimiridde abukuta, byayogera yennyini tabitegeera, naye yeetadde mu kifaananyi ky'ategeera. Avvoola Ssaabasajja Kabaka, gwe tumanyi nti ekyo kitiibwa tebakikubako kalulu. Ekyo kitiibwa tekiva awo just kitiibwa Katonda kiyakwata n'akimuwa. Olw'obutamanya buvo bwabwe, tetwagala kugenda nnyo munda w'amadiini nti nandibuuzizza omusajja oyo, gw'olowooza oli Muwarabu. Lwaki nnyoko ne kitaawo tebava mu Buwarabu? Enzikiriza ya nnyoko ne kitaawo eri luddawa? Omanye ebyo we byatandikawo okubeerawo. Bino mbigamba mwenna abalina akajanja mu madiini. Sometimes waliwo ekiseera ekituuka ng'ebintu ebimu olina okubiviirako waya. Oyinza omubuuza nnyoko ne kitaawo bonna baali basiraamu nga sina basiraamu. Eddiini y'Obuyisiraamu yava wammwe, mu kika ky'ewammwe tamanyi na kumanya. Yamanyi kimu, sijja bigendamu. Naye ebisajja ebibuyabuya ng'ebyo, ebirowooza nti bitegeera naye nga tebitegeera, ne bijja okuvvoola nga bibukutira mu bigambo bye bitategeera. Gwe nnyiizizza nsonyiwa, neetegeera. Ate ekyo sikikyusa. Bw'oba owulira nga Obwakabaka tobitegeera,
genda wogganira mbirala. Sigala mu Quran beera eyo. Sigala mu Bayibuli beera eyo. Sigala yonna gy'osomera beera eyo. Tobukutira mu by'otategeera. Beera we bakujinga waliza obwongo ne babukyusizaawo w'oba obeera. So tosumbu wansi. Musonyiwe enduddeyo. Mbadde nina okukyogerako kyannumye ng'omuntu kyannumye. Kubanga ne bw'ogenda jjajjawo Obuyisiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge. Simanyi oba oyo ayogedde amanyi Omulangira Kasimu Nakibinge ekyokumuyita jjajjawo Obuyisiraamu kiva luddawa. Simanyi oba oyo omujega akimanyi. Kuba singa abadde akimanyi teyandituuse kuwoggana bino. Nkimanyi akimanyi nti jjajjawo Obuyisiraamu ye Mulangira Kasimu Nakibinge. Omulangira Kasimu Nakibinge gwe kootinga omulangira. Lwaki omulangira ye jjajjawo Obuyisiraamu mu Uganda? Eyo embuzi we singa ebadde ekimanyi yandibadde tebyogera. Njagala kubeera nga nvaawo awo. Njagala kubeera nga nvaawo. Mu katambi ke tuwolekedde omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Tumuluddeko nnyo lwa nsonga twagala kuba n'ebiyenje tubikube. Ne bwe giba mizimu gyabwe tugibulizeeyo nga tegisobola kusitula mutwe. Temwejjusanga mulundi na gumu nti mwalonda Kyagulanyi akalulu akago. Temukyejjusanga era mukyebalizanga Katonda. Nti mwakikola mu kwewaayo, mu mukwano, mu kwefiisa ne mu kwagala. Temukyetondanga. Era naffe abaakulemberamu Kyagulanyi temutumenyanga nti mwakola nsobi. Kyali nsobi nedda. Bw'okolanga ekintu ekirungi okiwoze mutima mulungi ate ogambanga nti nakola ensobi bw'oba okoze kiki ekituufu. Era okuwagira Kyagulanyi twali tumumanyi n'embeera ze nga tuzimanyi. Twali tukimanyi nti muvubuka mutokuffe, obuyivu bwe bukakkamu, ebyobufuzi tabimanyi, byonna twali tubimanyi. Era tukimanyi bulungi nti yakava mu bidongo n'embeera z'ebidongo. Era tukimanyi nti olumu asiimuukamu, byonna tubimanyi. Naye tugamba nti omwana wa Buganda n'obutamuwa mukisa ebeera ki? So byonna twali tubimanyi bulungi. Ne tugamba omwana ono tumuwumbewumbe mukumeekuma aveemu omuki omukulembeze. Era mu nsi temummanga muntu yenna mukisa ng'akubasabye naddala nga yeetowazza n'agamba naye mumpe omuki. Ekyo kitwako twali tubimanyi. Twali tukimanyi bulungi. Kyembeera gy'abaddemu yeeyo. Tetwali tutunkana ekikoofiira ng'ali mu bibye era nga tubimukwatako. Ogwo sikwali musa tugamba nedda tumuwumbewumbe. Era bannange ne bankwasa obuvunaanyizibwa okulaba nti omwana waffe oyo ow'obulenzi tumuwumbawumba n'ava mu mbeera eri ey'abazibumbira aveemu omusajja ng'abasajja bakola ki? Saagala kubalimba nange simanyi kimulya oba lubaale mulenzi oba musajja sikimanyi. Kikimanyi. Naye tumugezezzaako okufuuka omumyuka we n'ofuuka leader wa opposition mu parliament. Mukimanyi bulungi nti Masaka yasinga okulonda NUP mu ggwanga lyonna. Era temukyetondanga. Era bannange twali mu parliament lyali nga ne bagamba ani asobola tukulemberamu nga bw'otagamba nti we Masaka obeerako emmandwa. So obwo temwali bampa buyambi. Omulimu gwange nagukola nga bwe mmanyi. Nze bwe mbaako ne kyemmanyi nkikola n'obumalirivu ate n'okwagala. Omulimu gwa lopu nagukola. N'entalaage eggwanga lino lyonna. Nenwalira abantu baffe. Nenoonya abantu abasibe abaabuzibwawo. Nenambula amasomero. Nenambula amaliro ne muwulira ne Nabbanja nga yasimula. Enkuba tegenda kutonnya temweyabikirira.
ebyo byonna nabikola ng'omukulembeze bakola ki babeera naye nebikola nga bannange babamu bandaba bulala kati omusajja nga alinga ngalo otuyitako nze naye sina gye ndaga nga nkola buvunaanyizibwa bwange n'olwekyo abandabanga obubi ekyo kizibu kyabwe. Wano ewaffe e Masaka waliwo abakulembeze babiri abaali mu paalamenti abaawummula emirimu gyabwe egya paalamenti. Omu ye muzeeyi Kintu Musoke Kalungu, omulala ye muzeeyi Ssekandi yali sipiika era vice president. Abakulembeze abo bwe bawummula era olukiiko lw'enfulamu olwa komishoni Mukulu Mpuuga bwe zibanga ensimbi wazitwala mu butuufu, lwaki kikutwalira obudde okwagala okunnyonnyola n'okukakasa ensi ng'owa ekizampo ku bantu nga Ssekandi n'abalala abaawummula gwe wawummula? N'abantu obajjukiza nti ssente wazitwala wasayininga wakamala emyezi 6 mu ofiisi, baali bakusiima ki? N'ekyo si kye kikulu. Ekikulu kwe kubeera nga oli eyo omeketa emberenge, olya kwegamba oli mu kulya obumwanyi naye ng'obuliira ku Bobi Wine. Weefuula amwagala naye ng'omukuba. Naye lwakuba nti abantu tetujjukira, omu ku basajja bannamateeka ababadde ab'amaanyi ab'enkizo mu Uganda, Professor George Kanyehamba, yavaayo n'atugamba naye tuyinza oba tetwabiwuliriza nga twabiwulira naye nga tetwabiwuliriza. Professor George Kanyehamba yagamba nti Kyagulanyi ali more honest w'amazima okusinga those so-called Mpuuga. Era n'atugamba abo ba Mpuuga ba opportunists, ba coward. Simanyi ebigambo bino oba nsobola bifuna kambikuzannyire nga tujja wa Professor George Kanyehamba. So your leader Kyagulanyi is more honest, more principled than you so-called lawyer Mpuuga. You are a coward, you are an opportunist, and the sooner you resign as the leader of opposition, and not only as leader of the opposition but as a member of NUPE, the sooner the better this country will be off. Katonda. Okay. What is going to this country? Mpuuga, are you a lawyer or a speculator? Katonda one. When I hear the names of people like Mpuuga complaining with his leader, and in the parliament he's loved a leader of the opposition, I want to vomit. Mpuuga resigns today. Oyo ye Justice George Kanyehamba bw'atyo bwe yalabula ku Mathias Mpuuga n'atujjukiza ku Kyagulanyi ali honest, yesigika. Mu ngeri y'emu lawyer ono Justice Kanyehamba ono ennaku zino embeera y'obulamu si nnungi, akuze mu myaka n'ebirwadde nabyo birabika nga byeyongedde, kabukulu ajja n'ebizibu bingi, naye yasembyeyo oba omuntu gw'asembyeyo okwogera naye ye munywanyi wa Bobi Wine eyakawangula obwa president obwa atwala bannamateeka mu ggwanga amanyiddwa nga Isaac Ssemakadde. Katuwulye ku bigambo Justice George Kanyehamba byagambye George Ssemakadde. Ssemakadde yawangudde obwa president naye nga tannawangula yasooka n'agendako wa Justice Kanyehamba. Katuwulire conversation eno naye nga obulamu bwa Justice nga omanyi obukulu bujja n'ebizibu bingi, so embeera y'obulamu bw'oba omulaba si nnungi,
si ya mulembe nnyo. Katsoke tulabe conversation eno. Sitting next to me is the presidential candidate for the presidency of the Ugandan society. I want all people who believe in me, who sympathize with the policies I share, support for that candidate to be the president of the Uganda Law Society. Thank you very much, Secondly, the president in waiting has given me a lot of fruit, some from Kawale, like tomatoes. And he is therefore generous, and we should elect him because of his generosity to the ordinary people. He got a busy campaign, but when he had an elder like Kanyamba needs some greeting and recognition and the fruits to eat, he brought it today. What kind of president do you need other than that kind of person? So I fully endorse the candidature, Semakade, who is here now. We don't need any other, especially those who put their foot in both camps and promise everybody everything on earth they ask, knowing they will not fulfill them. Seems to me that the man sitting here today is one candidate among many who will keep his promise and will honor his pledges. Much obliged. I thank you. Much obliged. Thank you. Semakadde nga ye yawangudde obwa president obwa atwala bannamateeka mu ggwanga Uganda lyonna. Bw'oba mutunuulidde Rastafarian enviiri azeekolera by'ayagala, namubagwako wano ng'atwala omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko bubi nnyo mu studio. Okusinziira ku bigambo bya Justice Kanyehamba, agambye nti omuntu alinga ono ogenda mujjawa, nti akusuubiza ekyo ekitono naye n'akituukiriza. N'atugattira nako n'agamba nti bangi bali eyo bambala amasuuti balabika nga ab'amazima naye nga si b'amazima. So kirungi ne tugenda n'ono kubanga ye w'amazima. Era n'agamba nti amwendoosinze okubeera alondebwe ku bwa president. Ndowooza ekigambo kya profesa kyatuukiridde. Bamulonze, yayiseewo wakati nno mu bugubi, kubanga okunoonya akalulu ako kabaddemu ebikonde bingi, nga Semakadde bamukuba enkokola ezitagambika naye yamaze n'akawangula. Kyova olaba we yawangudde naye yabaddiza muliro speech ye gye yakoze, yabaddiza muliro. Naye waliwo akatambi ke njagala okubeera nga nkuzannyira. Ka Jennifer Furufiga waliwo aŋŋambye omukyalo ono tatugwako eddalu, nedda ne bwagwa eddalu akusala ate wa kika kyammwe ne bwagwa eddalu oba mpiseewo ne bwaligwa tatusala, si wa kika kyo si wa kyange. Abeewuwe be bajja okumanya bino bigambo bya Furufiga. Yavaayo n'atugamba nti Bobi Wine n'agezaawo wangula obwa president, yeesibako bomu n'atulika naye. Ebyo bigambo nabibawa wano. Kati leero ate bino byayogera. Katuulye biki byagamba. Kati awo towagana Bobi Wine asobola okubeera president w'eggwanga Uganda. Baba basajja nga balooya, abasajja betwesiga mu ggwanga, tuba tumanyi nti abo baatusukkulumako. Balooya abo n'ebitiibwa bye tubawa byobimanyi. Bwe baba basobola okugenda ku ballot paper ne batikinga Rastaman wagwani watagwani, which is anytime any day Bobi Wine asobola okubeera president w'eggwanga lino. Bobi Wine yayimba oluyimba nti waliwo abatakkiriza naye nga mu mitima gyabwe
bakkiriza dda nnyo kati olwo lutuukira bulungi nnyo ku bantu nga Jennifer Furufiga. Amazima gali nti bamanye ekituufu ne bali mu kwebuzaabuza ng'afukaanaaba. Naye saagala kubeera nga nduwaayo, njagala kubeera nga nkukwasa Alex Waiswa mu Fumbiro. Bino ebigambo bikulu nnyo biwuliriza. Nabagamba okuwulira omuntu asobola okuwulira naye nga tawuliriza. Kitegeeza byawulidde asobola obbireka awo. Ne byawuliriza aba ataddeyo omwoyo n'omutima n'asobola okubeera nga abitegeera bulungi. Kakatuwulirize. Muleke kusaaga. Bwe bannumba sirwana nga bwe nandirwanye nga balumbye Bobby, because Bobby is not a politician. Era nawulidde n'Empuuga ng'agamba nti twali tumumanyi si munnabyabufuzi mwami Mpuuga. Temwajoyininga munnabyabufuzi. Era ensonga lwaki mwakola ensobi nti mwe mwali muze kuzanya byabufuzi. Ono wali ddala. There is a distinction between a game and reality. This is reality. Bino bya ddala. And we have been unequivocal. Twali tubagamba nti bino si bya kusaga, si bya bufuzi. This is not about positions, Mr. Mpuuga. This was never about politics. Era mwolokubanga mubadde muli bakugu mu byobufuzi. Kuba mu byobufuzi era mulimu n'okutundagana. Mulimu endagaano z'okuwaŋŋana. Tubulaba gwe kyayanguyira omuntu yenna okugula kubanga gwe wali ku byabufuzi. Naye teriyo byabufuzi mwami Mpuuga by'oyinza kuyigiriza muntu. Mwamuyigiriza nti muli bamu okutemula abantu. Mpuuga njagala oleeteyo olunaku lwe batuuza Bobi Wine n'omugamba nti balitemula driver wo. Wali nawo nga batemula driver we? Oba wamweyungako nga bamaze kutemula driver we? Muleke kusaaga nga munoonya ebitole by'emmere nga muli ku accountability y'ebitole by'emmere. Ebyo ebigambo Waiswa mu Fumbiro abadde abyanukula Mpuuga ku kali akatambi k'ennaku zannyidde nti kituufu Bobi Wine si munnabyabufuzi. Mmwe bannabyabufuzi bye mukola tubiraba. Ffe tetuli bannabyabufuzi. Bobi Wine si munnabyabufuzi. So njagala kubeera nga nkutwala mu kano akatambi nako tukamanye era tukategeere bulungi. Naye njagala kusooka kubeebaza mwenna gye musinzira okubeera nga mutugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kusaba wa video yaffe like eyakatwegattako mu ngeri emu. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno. Bingi ogenda kubeera ng'obimanyi era ojja kubeera ng'obitegeera mpola mpola. Njagala kubeera nga nkuwa akatambi kano then nzije tweyongereyo. Tusabire ab'ebyobufuzi Bobi Wine bamukuba enkya n'eggulo. Nze okumukubagiza nja kumugulira ennyonyi ya miliyoni 15. Nakatono Father Maviri ate nyongereki omukama abeere namu. Toba mukyamu singa ku katambi ako ogattako nti mutonzi waffe yasalawo. Challenge gye ndaba nti tuli wakati n'abantu abatufuga naye ng'endaba gye balabamu ebintu yakawundo. Kaba keesulise kalowooza nti ebintu nga bwe kabiraba naffe bwe tubiraba. Oba okitegeera kuba bwe kaba keesulise nako katulaba ffe twesulise. Kati abatufuga wano olw'okuba nti baava gye baava nga basaatuuka ne bajja olwaleero be bafuga eggwanga lino, ebintu olwaleero bye tusobola okukola balaba ng'ebikyamu. Omuntu okubeera n'ennyonyi mu mawanga agasinga agayina abantu abategeera obulungi oba abakulembeze abategeera obulungi, ennyonyi tekikyali kyakutiisa. Omuntu wabeera nayo naye wano olaba yafuna bufunyi, bintu bimuziyiza masasi. Bapropagandist ne batandika gavumenti ye mulimu, gavumenti ye yamuleeta, ebyo yabijja luddawa n'ogamba Katonda wange obutamanya nga bungi. Mawanga gatuliraanye wano Kenya abasajja basituka kuva wali ng'agenda wali n'alinnya ennyonyi ye.
wano mu Uganda kyakwatibwa nti General Museveni yalina okubeera ng'alina ennyonyi yeebuuka batabani be abaana be n'abo ab'omu famire ye bokka be balina okulinnya ennyonyi. Abalala balina okulinnya ennyonyi olina kubeera ng'ogenda Bwakadaama, ogenda Bweru kuba kyeyo, toyinaawo ky'ogamba. Wano mu Uganda eyo y'endowooza ekyaliwo, y'entegeera gye tulina, naye nga tesiigiddwa ffe, esiigiddwa abatukulembera. Si ffe bajega, nedda. Mu Uganda mulimu abasajja basobola okugula ennyonyi. Era mu Uganda abantu basobola bulungi nnyo okusondera Bobi Wine ennyonyi. Naye obunafu n'obujega bw'abatufuga batulowoozesa ate naffe ne kitutuula mu mutwe nti tekisoboka. Oba okitegeera. So Bobi Wine yaguliddwa oba abantu baagala omugulira ennyonyi. Katusabe olunaku olumu nakyo kibeewo. Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja baavaayo dda ne baagala okugula akanyonyi kuba bakasobola. Ne bannaddiini obawulidde batandise olukwesese. Mami Museveni asobola omukkiriza omulyako sho. Olaba omusajja ayita wali ku kisaawe kye, ku kisaawe kya Entebbe airport, n'agenda amulumiza Bulaaya omutwe omuteezi, watya nga akanyonyi kasituka kuva mu maka ga Bobi Wine nga kagenda bugenzi Bungereza. Baba tebazze ebikyafu nga we babirya. So kale njagala kubeera nga nvaayo, bwe manga nvuddeyo nzikiriza nfundikire no ndowooza tusooke tuwulire ku byabadde mu kkooti olunaku olwajjo ku baganda baffe okuli Bobi Yanga, Akirewo Kivumbi n'abalala. Katufune ku Honorable Shamimu Malende ng'atunnyonnyola ku kyabaddewo mu ddakiika emu, then nzije tugende mu Parliament. Ku General Court Martial e Makindye era nga tukomyewo ku lw'abaganda baffe Bobi Yang amanyiddwa nga Agaba Anthony ne Akirewo Kivumbi era nga bonna bakomyewo omukulembeze waffe Bobi Wine era nga olunaku olwaleero twali twabateekeramu okweyimirirwa nga twagala okubasabira bbeire eyo era ababayimiridde bonna bazze babaddewo mu bungi wabula kooti ku lw'obudde ewuliddeko okusaba kw'okweyimirirwa kwa Akirewo yekka n'egamba nti Bobi Yang tegenda muwuliza olunaku olwaleero weewaawo nga ffe tubadde beeteefuteefu n'abayima bonna era nga ne Bobi Yang baamulese ku kooti waali wano era nga n'Akirewo waali. So kooti esobodde okuwulira omusango gwa Akirewo Kivumbi ne tuteekayo abayima abazze okweyimirirwa era ffe tubadde beeteefuteefu naye omuwabi wa gavumenti agambye nti ye yeetaagamu obudde addemu yeetegereze bye tusabye alaba oba abiwakanya oba nedda. So kooti nekkiriza n'emuwanga 15 Oktoba ajje arespondinge ku ebyo bye tusabye. Tusuubira nti nga 15 Oktoba wanaaba respondize kooti y'amagye ate ejja kubeera nga naye esobola okuwa ensala yaayo okweyimira kwa Akirewo Kivumbi. Wabula tukozesezza omukisa gwe gumu ne tusaba kooti nti ewulire Bobi Yang engeri gy'aleeteddwa kubanga naye Munnayuganda ate azze ayongezebwayo, naye kooti n'egamba nti obudde bugiweddeko kyesobola okukola ekinene ennyo kubeera nga emuwa lunaku olulala era bwe tugisabye n'etuwanga 15 Oktoba naye lwegenda okubeera nga emukomyawo tubeere nga tumusabira okweyimirirwa. Byebyo nno ebyabadde mu kkooti olunaku olwajjo. Bw'obuuza omusango gwe baakola teguliiwo, just abamu kuwagira Bobi Wine, abalala kumubeera ku lusegere bodyguard, abalala kubabuuza muyinayo ku byama Bobi Wine byabagamba nga mutambula bye baagala. Tewali musango gwe balina era ng'ennaku z'omwezi 15 Oktoba gwe mwezi ogujja ogw'ekkumi wagenda okubeera ng'akomezebwawo mu kooti. Njagala tuwolekere ensonga ya lumu mu Parliament. Ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti bakubye emmeeza. Ensonga ebakubisizza emmeeza nga beebuuza. Twaleeta ekiteeso kyaffe ne tutwala n'obudde nga tunoonya emikono ne tugifuna. Lwaki ffe mutugaanye okubeera nga tuleeta
ekiteeso kyaffe ku fulo ya paalamenti ne musooka ekyalumu era ne paalamenti bongedde okukakasa nti waliwo avujjirira mukululumu ono okuyisaawo ensonga y'okulonda leader of opposition. Katugende mu mboozi eno era gye tuba tuggalawo nayo. Mukama Katonda abankuumire. Yakoleddwa NTV, njagala tugiwulirize. Kirajjukirwa nti Paalamenti bwe yali etudde mu kibuga ky'eggulu, omubaka wa Mityana South Richard Lumu yasaba Paalamenti emukkirize agende akola enteekateeka ez'okuleeta ebbago erina okulungamya engeri Paalamenti gy'eddukanyaamu emirimu gyayo. Olwaleero Richard Lumu ono aleese ebbago lino mu butongole okuliteeka mu Paalamenti eriyitiddwa the Administration of Parliament Amendment Bill. Of procedure, I beg to move that the bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill 2022 be read for the first time. Amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa ebbago lino alisindise mu kakiiko k'ebyamateeka kongera okulyekenneenya era ng'ekyo gye nenaava okuddamu okulikubaganyako ebirowoozo Paalamenti ey'awamu. Thank you. The bill is referred to the Committee on Legal and Parliamentary Affairs. Should be processed in line with Rule 129 of our Rules of Procedure. I thank you. Ababaka okuli Dennis Onguzuli okuva Maracha County ne Audrey Alion okuva Alinga South we baviridde okutegeeza nti sikyabwenkanya Paalamenti okutandika okuwuliriza ebbago lya Lumu kyokka nga bo baateekayo agaabwe era nga gwa mu kika kye kimu ekyokutereeza engeri Paalamenti gy'eddukanyamu emirimu gyayo kumpi omwaka mulamba naye nga tebaweereddwa mukisa. I'm seeing another private member been provided with assistance, been provided with the certificates, whatever is needed to bring his bill here. I'm now wondering, do I and the private member also have the same privileges in this house or not? Since last year, October 17th, up to date, the Speaker has not responded to me. This is a sign of dealing with the matters selectively. We are entitled to be heard. Waliwo ababaka balina endowooza nti wandibawa amaanyi ag'enjawulo agali mabega w'ebbago lya Lumu ng'oba oliawo kikyamuviiriddeko n'okufuna ebiwandiiko eby'enjawulo oba certificate of financial implication okuva Minisitule by'ensimbi okugezaako okusindika ebbago lino likolebweko mu bwangu bane kye bataasobola kufuna. Bills government zirinamu interest zidduka nnyo emisinde ku fuloko ne ziyitawo. Mu bizibu ebiruma Uganda njala kubuuza muganda wange Lumu ku mateeka amabi agaluma Uganda era etteeka lya leader of opposition kyogamba gye kizibu nnyo ekisuza bannayuganda nga tebeebase. Engeri gye yakikozeemu mu mutima mubi, yakikoze mu mutima gwa busungu, ate obusungu tebumala nsonga. Kiba kirungi n'osooka ne weefumiitiriza nga tonnaba kusalawo oba bwe kitaba ekyo nga bwe bagamba nti omuntu bw'aba ali amatu gaziba. Kati tubadde tukyalwana na kyammawo kugamba nti oli yeetikka ekibiina n'agenda okulya ng'omuntu kati ate n'ekyono kibaddewo n'ekyalina okumanya nti entalo ng'ezo oyinza oziwangula mu short run naye mu long run wabeerawo challenges nyingi zagenda okusanga. For example, ayinza okusanga obuzibu mu balonzi nga bamutwala entyaki. Obumu ku bwayiro obuli mu bbago lino buleesewo ebibuuzo kwe kuba nti bwe linaayisibwa ne lifuuka etteeka kwe kuba nga Paalamenti esobola okulonda akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti okwawukana nga bwe kiri nti ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya kye kiweereza akulira oludda oluvuganya. Mulimu ekintu ekikulu ennyo abantu kye bataagala kwogerako abamu. Mu kuba akafaananyi ng'etteeka bwe liri kati singa ebibiina bibiri bireeta ababaka nga benkanankana, DP nereeta 3 ne NUP nereeta 3, kati leader of opposition tumufuna tutya? Bwe mufunye obutakkaanya olwaleero ne NUP nga eri mu opposition enkyo oyinza okukeera nga oba DP eriyo oba NRM eriyo ebyobufuzi sirowooza nti tuteekwa kubimala n'amateeka nti bw'oba balonzi ono nga sikiriziganya naye katuleete etteeka era tumugyeko oba ekyo sikiriziganya nakyo era munamubuulira ensonga endala eziri mu bbiiru ye bw'ozireetera muno kifaanana ng'omuntu afumbye akatogo nze ndi musiraamu n'oteekamu embizzi enkoko njaga ne bw'omikisingamu embizzi sigirya.
ebbago lino lisindikidwa mu kakiiko ka palamenti ak'ebyamateeka kano nga kagenda kulekenneenya ssaako n'okusinkana abantu ab'enjawulo okufuna ebirowoozo byabwe kyokka bwe linaava eryo lijja kudda mu palamenti eyawamu olwo basobole okuliyisa oba okuligaana